Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Toza Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa akyatuwadde obuwangazi, tumusaba asokusasa n'ebyengera kumbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yatusindikira nga rahmata lil alamin nga kyakusasira eri ebitonde byonna. Twaniriza abatwa mwena baganda baffe abakunganye mu kifo kino, nammwe abagenda okutulabirayo ku mutimbagano ku TV yaffe eyitibwa Basira Studies, era nga omukutu guno gwavaayo okusomesa abantu ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nga kirambika abantu gutya bw'olina okweyisa ate ddala kukwana ekitiibwa. Tulina omugenyi waffe w'ekitiibwa Sheikh waffe ajja kutweyanjulira, then tubeere nga tutanga programu insha Allah ta'ala. Yesebo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Twebaza Allah olwaka kisakano katuwadde ne tujja ku mpewo za Basra Studies okubaako bye tusharinga nammwe. Tusaba Allah sokusasa n'ebyengera kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatujira n'obulungamu buno nga yajja okubufundikira nga tewali kye twongeramu kwebyo yajja nabyo ate tewali kye tujjamu kwebyo yaleeta. Neyanza okunkyaza kiriza mbeere nga neyanjulanga bwonsabye Alhamdulillah. N'ebimu ebinkwatako ebitonotono. Amanya gange nze Ramadan Salim Mugerwa. Ramadan Salim Mugerwa, yes, ndi mutabani wa Haj Salimu Kamya Mugerwa w'Emawuki Gomba. Butambala. Nono Gomba. Gomba. Gomba aliranye Butambala. Ndi muzukulu wa Yahya Katumba Braza. Oyo naye nga agalamidde Gomba Mawuki. Mu bufunze ndi muzaali w'Egomba gyensibuka okubeera nga ate ntalaga Uganda. Alhamdulillah. Ku nsonga ez'enjawulo. Ramadan Mugerwa, ndi musajja musomesa wa Quran, era nga nsomesa Quran ku masomero ag'enjawulo wano mu Uganda. Ramadan Mugerwa, ndi musajja muyigirizeeko. Alhamdulillah. Era obuyigirize bwange bwatandikira Mawuki Quran School. Essomero eryo ye maama waffe yatulira tujja mu nsi muno bwe twasooka okugwa mu ngalo bwe tuti n'abeera nga atulera. Bwe navaawo n'embeera nga neeyongerayo n'emisomo ne ŋŋenda ku Kandula College School. Essomero nalyo liri Gomba awo. Essomero lya Mr. Abdusem Kyabanji, omusajja oyo. Nasomerawo akaseera katini ate n'embeera nga neeyongerayo nengenda ku Mahadi Nahada al-Islamiyya. Essomero eryo liri Namalemba, Busembatya, Iganga District yo mu Eastern. Recently twabadde twakafiirwa mukadde waffe Sheikh Hussein Tahir Walugumba, tusaba Allah musonyiwa musaasire, abadde mpajiruwaga mu ssomero eryo, twamuziise mabegako awo ebbanga siri wanvu. Bwe nava eyo nenzija nenjoyininga Bilal Islamic School eBwayise. Alhamdulillah. Era awo nawo nensomerawo ebbanga nemmalirawo obuwalimu obwasooka obwa Thanawi. Nengenda ku Ikra High School. Ikra High School liri Jokolera. Jokolera wano waffe wano. Wamwawo. Alhamdulillah. Nensoma eby'oluzungu. Nemmaliriza bulungi era ku A-level. Nabikolera ddala ebyo. Alhamdulillah. Nabikolera ddala. Amiina. Omwaka gwaffe nze yagukulembera. Mashallah. Enzito. Alhamdulillah. Allah kwemu bulungi sewo. Tujja kujabula jabulamu. Inshallah. Twagala okutuukako bwe navaawo
ne joining Jamiat Dawat al-Islamiyya Islamic College University. University eri ku Old Kampala. Yes, ne nkolawo bachelors mu sharia. Yes, nakolawo degree mu mateeka g'eddiini alhamdulillah. Then nembeera ate nga neyongerayo ne Quran International University for masters. University eri Yaman. Yes, era nayo nagenda mu sharia alhamdulillah. eyo. So mu bufunze bya education katusooke tubikomyeko awo. Sheikh utambudde Allah kwemu bulungi. Ati musajja mufumbo. Yes, sir. Abakyala nina bana Alhamdulillah. nga tezinnaggwayo ekikankikomyawo. Alhamdulillah. Sebo Sawala ekitiibwa. Amin. Akwemu obulungi mu lugendo olwo. Allahumma amin. Saka bwe tugesa ssebo. Amin ya Rabbi. Alhamdulillah. Naam. Aturaba omukutu guno gulina kwetera abawalimu naddala abakwata Qur'ani ekitiibwa batubuulire wa gye baayita kubanga olugendo terubeera lwangu Sheikh, terubeera lwangu. Kati Sheikh Sebo watandika ddi okukwata? Natandika ddi okukwata Quran. Yes, sebo. Ekisookera ddala nga bwe njogedde nti nava mu maama waffe Mawuchi Quran School gye natandikira okusoma Quran. Emyaka natandika okukwata Quran nzijukira ndabika nali mu kyakuna, that is 2007. Yes, sir. Ngokwata Quran nasikirizibwa oba musajja gwe nakikoppako mukadde wange Sheikh Juma Khamis Mutete, Allah mukuma akyali mulamu ali Butambalawo. Omusajja oyo yajja okusomesa ku ssomero lyaffe n'abeera nga yali musajja nga mwekwase nnyo ku kitabo Quran okukisoma era nga bw'aba akisoma mu ddoboozi eryawo. Lunaku lumu mugwako ng'ali mu kiraasi ng'ali mu okusoma okwokola muraja naye nekintwalira ebiseera era nzijukira nayimirira mu ddirisa ne mutunuulira bannange be nali nabo ne batambula ne bavaawo n'ensigalawo n'ayimirizaamu okusoma. Oluvannyuma lw'okumaliriza okusoma n'aŋŋamba nti bazaddeyo bakuweya saruna tutandika okusoma. Omusomesa oyo n'anfisizaawo ka special time okutandika okuba nga nkwatako. Era omusomesa oyo gwe nasomako ya saruna nenjikugukamu ndi mukugumu ya saruna. Okugugu gwe nina ya saruna nakwata ya saruna. Nogikwata kishimishi saruda. Ya saruna etuli ku mwoyo. Alhamdulillah. Twatandikira okubeera nga olugendo lwa Qur'ani lutandikira eyo mu bufunze. Bwentyo nenzijanga ntambula nensoma ekyomusanvu naye mu kusoma ekyomusanvu awo najjanga n'ekitabo kino Quran okusinziira ku silabasi eya Jamaiya oba ekitongole kino ekiteekateeka ebigezo balondamu essuula ez'enjawulo omwana wa primary zaateekeddwa okuba nga akwata. For example, omwana wa primary ateekwa okukwata juzu amma. Nze nagenda okuva mu primary nga juzu amma ngikutte hifidh. Kati balondamu essuula endala eza tafsir eziri mu bitundu ebyenjawulo njakwesa kuliko aya 5 eza suratul Baqara, aya ezimu ziri mu suratul Maida, endala ziri mu suratul Nur, endala ziri mu suratul Isra'i, ebitundutundu bwe bityo. Ebitundutundu ebyo nabyo nembifunira mu primary. Mu primary omusomesa oyo yanfisizaawo akadde extra time eyo nensobozesa okubanga nayongerako juzu tabaraka nenyongerako juzu kadisami anga nkyali mu primary bwentyo nenyongerako ne juzu qala fama khatubukum ayyuha almursalun. Even though nti nagikwatako kitundu primary yali emaze okubeera nga eggwako naye juhudi yange eri omusomesa oyo yannyambako nagenda okuva mu primary ng'olwedde empezezza ejjuzu 7 ku 8. Allah akbar. Abatubuliza abatulaba mulaba omulimu ogwo gw'ekitiibwa bashekhe tubasaba abali eyo mufisiza abaana akadde musomesa abaana Qur'ani y'ekitiibwa. Akati shekhe musomesa ki yakujjaawo gugamba nti kati yono? Yesewo bwe mmaliriza ekyomusanvu nakola ekyomusanvu ekyeddiini n'ekyoluzungu omwaka gwe gumu. Bazadde bange ekyomusanvu ab'ennaku zino babyawula bagamba nti omwana luka mu P7 mpu ate kati nabiwummule. Nabikola omulundi gumu. Allah
abasomesa abali mutulaba mugana abantu okusoma eddiini olwokuba bali mu senior 4 bali mu senior 6 eddiini eri kusala kwati ngigina mu maaso bannange yesewo nasoma omulundi gumu era nenfuna certificates ezo bbiri Allah bakadde bange ne basalawo bantwale ku Bukandwa college school gyenjogeddeko bakadde bange bantwala naye mu primary era nalabikamu obunyiikivu ng'abasomesa bange bwe baŋŋambye kuba nali mukulembeze w'abayizi nga imaamu kibiina ekyomukaaga ekyokutaano n'ekyomusanvu bakadde bange ne basalawo bantwale ku Bukandwa college school Egomba naye omusomesa wange oyo Sheikh Juma Khamis Mutete bwenjogeddeko bw'akitegeera nti njoyininze essomero eryo n'alumba bazadde bange nabaga nti omwana oyo engeri gy'abadde atambula bwe namutwala ku ssomero eryo mulina talent gye mugenda okubeera nga muziika olwokubanga nti ye yali ammanyi commitment yange eyo gye nali nina n'okusingira ddala ku kitabo kino Quran nasomerayo ettaamu emu bbiri taamu 1 ne taamu 2 oluvannyuma abazadde bange n'abakonvinsinga n'okusingira ddala maama nakkiriza nga muzeeyi takkiriza kikkiriza kubanga essomero lyali lya gavumenti muzeeyi n'alemerako naye omukadde n'asinga amaanyi sheekh oyo n'ansitula n'antwala ku mahadi nahada al islamiya enamalemba bisembatya kuba essomero eryo kwe yasomera ye yankwata ku mukono n'antwala ku ssomero eryo alhamdulillah naam salo ekitiibwa omusomesa yamutwera obulungi obutagambika sewa kubanga ogwo mulimu gw'amaanyi nnyo okujja omwana mu ssomero gyolaba nga ligenda kuziika talenti eyokukwata Quran omwana omugezi akola ki alabika kati abazadde abakwata abaana amasomero nga temuwadde eddiini ayagala luzungu lukalokagamba nababeera nga abaana bakula mu ngeri ate tali nnungi so sebo Sheikh wafe obanga otulaba gaffe tukwebaza tusaba Allah akutwera obungi obutagambika sebo Allahumma amin Sheikh lugendo lwa lutya kyatulabanga ki okubeera nga ng'omalayo okukwata konna nebaza Allah nti nze Mungu ow'ekitiibwa be yalonda era olugendo lwange bwe ndunyumya lwawukanako n'olugendo lwabakutte Qur'ani abalala bwe ngwa mu ssomero eryo ngenda okutuukamu ate n'ensanga ebyenjawulo kuba nasanga abayizi abakwata Qur'an abamu nga bakwatira wano mu Uganda abalala bakwatira Kenya abalala bakwatira Mombasa naye omuyizi eyasinga okuinfluencinga okunjagazisa ekintu kino yali muyizi yakwatira Qur'an egikwatira Kenya Mombasa omuyizi oyo bamitanga Faruku bamitanga Faruku erinnya lye lyokubiri nyinza obutazibu alhamdulillah naye yali muvubuka w'ebusiya yali musajja musomi wa Qur'ani mulungi alhamdulillah omusajja oyo Allah yamunsembereza nga kirabo kuba bwe yayagalanga okukola muraja nga mwanguyira ate nga bw'aba akola muraja nteekayo nnyo ebirowoozo nemba nga ngoberera kikyakola ki abasiraamu muwulizewo ebigambo bya Sheikh muwulize ebigambo bya Sheikh inshallah taala yesewo seeka bwe tukwatagana naye omuyizi oyo I was inspired nendabanga nange kinkakatako era namubuuza ekibuzo nemugana naye Qur'ani wagikwata otya yonna ate nga asoma bulungi nnyo yasomanga ejjuzo namba naye nga osobola obutamukwata mu nsobi yonna ejjuzo ennamba okujjako bw'obanga anaamujjukiza aya aba yagisedda yali mutikini bulungi nga musajja mulungi bwe ntyo bwe nagwa mu ssomero eryo ate omusingi gwe nali nfunye eno saddirira era mu siniya 1 bwe ntyo natandika okubeera nga nkwata ekitabo Quran nga ndiko supervision eya muganda wange oyo muganda wange oyo sijja kumwogerako kibi naye nti ate ye teyankubirizanga yankozesanga nemuwuliriza naye teyankubirizanga nti nabikola ki nayekwata nasobozesa obunyikivu nabufuna nentandika okukwata kati ate nze bwe nakwatanga ate nze si yeyampulirizanga nasooka nenfuna muganda wange bamitanga muwadda Ramadan nabeera nga mpuliriza ekitundu kye nali nkutte by then essomero lyali terinafuna tahfiz wabula
tahfidhu yajja oluvannyuma nga tutuuse mu senior 2 ne baliteekako tahfidh nga omuyizi asobola okubeera nga afissa ebiseera n'agenda n'akwata Quran. Eyo yalinga yakyeyagalire. Mu bayizi be twali nabo mwalimu abapiikinga interest, naye nze nali omu ku bo ne nkyagala nnyo. Bwentyo natandika mu kukwata Quran nga bw'omanyi nti mu senior 1 temubeera nnyo na byakusoma bingi, mubeera lawuze, muba n'obudde bungi. Kati obudde obwo Allah yansaasira ne mbukozesa nnyo ne mbeera nga nnyongerako nga muganda wange oyo bwampuliriza nga sinaba kubeera nga nnyingira Daaru Tahfidh. Alhamdulillah. Kati Sheikh wakwata ng'otya kigero ki? Page, half page? Mu ntandikwa y'okukwata nasooka nga nensoma ekitundu ky'olupapula, nensoma okuva olupapula lweva paka nga mu makkati bakyentambulirako, naye ng'ekyo nkikwata nenkinyweza bulungi. Then bwe nagenda nga nnyongerangako nenkwatanga olupapula okuva olweva paka we luggwerako, ekyo ne kinyongeramu ka sipiidi, kubanga okwata Qur'ani kuno kubeera nga ogenza okwata gyokoma okubeera mu field eyo ne memory Allah w'ekitiibwa agiggula nebanga eyingiza ekigero ekisinga okubanga kinene. Nengenda nga neyongerayo, natuuka ekiseera we natuuka okumalirako Quran, nali nsobola okukwata peegi eno n'eno, amakulu olupapula olulamba nga nsobola okulukwata mu oba mu darusu gye mba ntuddemu okubeera nga nkwata. Alhamdulillah. Sheikh, kati wakwatanga otigana makuru wakwatanga bukwasingo n'ogenda? Allah yakinkolera. Bwe nali e Busoga, nali Namalemba, nina Qur'ani gye nagwako. Qur'ani eyo olwaleero njirina mukadde wange yaginsaba giyambiseeko. Qur'ani eyo yali nzivuunule mu Luganda, era Qur'ani eyo yankolera nnyo. Eddarusu gye nakwatanga nga gye ŋŋenda n'ensoma n'entegeera mu Luganda, nembeera nga natambuzanga Qur'an hifidhu ne tarujamu ono nenyambako okubeera nga kwegamba kyenkutte kinsigalamu olw'okuba nti n'amakulu gamanyi nali ngafunye. Era baganda baffe, abaana baffe abali mu tahfidh eyo, obumu ku buzibu bwe basanga kwe kubeera nga message eno gye bali mu kusitula tebategeera ki kyekola ki kyetegeeza. Mathala nga bulaba ebyafaayo bya Qur'an, ebyafaayo ng'ekyafaayo kya Nabbi Musa, Nabbi Yusuf, Nabbi Nuhu, bannabbi abo bonna ebyafaayo bye nabisomanga mu Qur'ani eri translated, wabula simanyi lwaki Mungu ow'ekitiibwa yaginsuulako ate nebeera ng'erina mu Luganda negikozesa akaseera, naye bwe nakomawo nenjiwa muzeeyi era Qur'ani eyo gweri. Kati ntera okubeera ng'otusaaza naye olwawo okwerabira, sino sitigamba mu kuwaana, naye olwawo okwerabira okola otya okubeera nga teweerabira? Ekisookera ddala nga bweri enkola mu Qur'ani wano bwe tubeera nga tukwata, kikubirizibwa nnyo, kisabibwa nnyo omuyizi anyweza eddalusu eyo omulundi gwe ogusookedde ddala okubeera ng'agikola ki ng'agisoma. Bw'oba obikkudde olupapula nti ogenda kukwata mathalan wadhkuru akha adin, olupapula olwo ogenda okukwata olunywezi olusookerwako ddala nga oli mu kukola ki mu kulukwata. Then ekyo kiyambako mu kukola omulaja wano n'obeera ng'oyongera okunyweza. Kakati ekyo kijja omuntu okulwawo okwerabira oluvannyuma lw'okwagala okwagala n'ebirungi byabo abaddu be okukola omulaja ogwo. Then pozi n'ekirala, ebbanga erisinga bwe tuba nga tugenda okusaala bayimaamu ne bayimaamu era ng'ab'oku haramu bakubirizibwa okuddamu okuyitamu oluyitamu olwo olutakosa oba oluyitamu olwo olusembayo ogenda okusoma oba ng'ogenda mu ssala. Mwolagamba nti awo nakwatawo abaddu nagimala okwakalako n'ebitabo ebirala esiimuuka direct era yeerabirwa, naye Allah agabiranga bw'aba ayagadde. Alhamdulillah rabbil alamin. Kati Sheikh, okugimalako Qur'ani wano mu kusoma oyisawo bbanga ki nti kati ngisomye ngimazeeko? Alhamdulillah. Oluvannyuma nga toli mu kusaaza nga bino ebyokusaaza, kati nina wirdi yange. Wirdi tuyinza okugiyitanga portion oba nina ekitundu kyange nti nfuba okulaba nga buli lunaku nsuula ejjuzu nnamba, nekimpa omwaganya nti buli luvannyuma lwa mwezi mbeera maze okuyita mu Qur'ani omulundi mulamba.
naye ojja kwesanga ng'ekyo kye kikyasinza okubeera nga kitono newankubadde nga ate waliwo abatakituuka. Nalaba Imaamu Kyebineye ng'agamba juzu 5 abalala juzu 10 juzu 2 abalala buli omu abaako ekigero kyakola ki kyatambulirako. Abalala ojja kwesanga ng'ejju olunaku asoma peegi emu amakulu n'abeera nga buli wiiki oba buli luvannyuma lwa nnaku nga 10 aba amazeeko ejjuzu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Alhamdulillah. Sheikh, magezi kigoowa omuntu erabiralabira ennyo ye buli wasaaza nga yeerabira. Amagezi ge tuwa omuntu oyo ekisookera ddala okwongera okuwa Qur'ani obudde kubanga ffenna tukkiriza nti Qur'ani tewali asobola kubanga agikwata okuggyako kugiwa budde n'okubeera nga omuntu oyo agiddiriŋŋana okugisoma. Then omuntu oyo ayerabira naddala oba bayimaama mu biseera ng'ebyeswala tugamba nti imaamu bw'aba tannaba kubeera nga atandika esswala oba mu mathala nga salatu subuhi asobola okuyita mu kitundu ekyo kyagenda okubeera nga asoma nekyongera okubeera nga kinyweza hifudhi yeeyo even though nga tannaba kubanga ayingira mu swala. Kakati Sheikh, okunyweza kuno n'okukwata ekipya kibe kisinga obulungi. Okunyweza n'okukwata ekipya nga yakwata nakwata nga tanyweza nnyo naye ng'akwata n'agenda bugenzi ye nga ayagambalako jjuzu. Tugamba nti ekyalibadde kisinga bw'obeera nga okutte onyweze. Era ojja kwesanga ng'abantu abamu basoma Qur'an naye n'atuuka okumalako ejjuzu naye ate nga tasobola kusikayo mpapula 2 mabega awo we yatandikira. Awo wabeerawo obuzibu obulaga nti omuntu oyo tanyweza mu ntandikwa. Kakati okukwata ekipya n'okunyweza kiwavaamu kiva ku sayidi y'abantu naye nze ku sayidi yange okunyweza kye nnakwata kinyanguyira nnyo okusinga ekipya. Alhamdulillah. Ku sayidi eyo nembeera nze nga nsanga obwangu mu kukola murajaa okusinga oba okukwata hadithi gye mbadde sinaba kusomako oba ayi ddala gye mbadde sinaba kubeera nga nsomako. Alhamdulillah. Sheikh, kati tubuulireko ku challenges enene zewasanga mu lugero luno olw'ekitiibwa olw'okukwata Qur'an. Challenges ezimu ze nasanga okwawukanako n'abayizi abalala sijja kugamba nti zaali nnyingi even though teziyinza kubulawo wabula nti omwana naddala omuzadde we gwasaliddewo nti agende akwate Qur'an oyo asanga challenges ezaawukanako n'omwana yeeyagalidde. Nze ku sayidi yange kyava gy'oli era mukadde wange yakirabanga surprise okugamba nti nsobola okusoma Qur'ani wano nantesitingamu n'okuntesitingamu era n'abeera surprised nnyo. Kakati tugamba nti muzimu ku challenges nasanga Qur'ani eyo yanzijako ebimu ku bintu bye nali nsinga okwagala. Awo tujja naye nga ku challenges nasanga nalina loodi y'amaanyi kubanga nze mu kukwata kwange kwa Qur'an nasomanga side ey'oluzungu sachule eyo nembeera ne theology okusoma kwaffe okw'eddiini then nembeera ne paati ey'okukwata naye paati eno ey'okukwata eyo nze yagyefugiranga obudde obwo nze abuteekateeka then nga nteekeddwa okubeera nga nkaddama ew'omuwalimu. Kakati nembeera nga loodi yali y'amaanyi ekyo kyekimu ndowooza ku bizibu bye nasanga naye ebizibu ebirala ebisigadde era abaana bye basanga mu masomero okulya kawunga oluusi kubazuukusa bagaa nti abasomesa bakubanya emigo waliwo yagamba nti banyimizanga mu nkuba nga nkwata nyimiridde kusayidi yange era nsaba ngo ekitiibwa nsikiriza abayizi okusa Qur'ani saafunako toki eyo era toki eyo abantu bagyogera naye saaja experience nga lwansonga nti era yeetaagisa toki teyeetaagisa abayizi abo tuteekeddwa okubeera nga tubasomesanga tubaagazisa ne bw'abanga akutte n'atatukuza bulungi oba n'atanyiriza bulungi okubeera nga tumuwa omukisa dde atukuze naye nga kisabibwa nnyo omwana agenda okukwata Qur'an abeere nga alina interest eyo. Bw'aba alina interest
ojja kwesanga nga yeekubiriza yekka yeezuukusa yekka abeere nga atandika okukwata ng'obudde bw'omuwalimu tebunnabanga butuuka. Waliwo abantu abatambula mu jjana eno eyokukwata Quran n'atuuka awantu agamba naye nedda kankwitinge kyankiveemu tekyalioko mu bulamu bwo nayagala nnyo kivuga nkiguse kubanga bwe nagendanga ku ssomero nabanga nkwata n'omuwalimu wange n'abawalimu bange bwe nalina sayidi eyo ng'ate bwe nkomawo ewaka nga nyongerako nembeera nga na surprise nga abawalimu bange nga ngenda ku ssomero nga nina wendi nkomawo mpiseeyo ne bwe nkomawo mu holiday omuwalimu wange oli Sheikh Juma Khamisi Mutete nasigala ntambula naye era nga ddalasa nzimutwalira nampuliriza so saafunako kirowoozo ekyo kyagamba nti akiveemu kirabika kigaa. Subhanallah mukumi na Allahumma amin. Sheikh tulaba nti ensangi zino tulina ebitugayaza bingi kati nga social media, sports n'emirimu gyennyini n'ebisingakaawo. Gwe wakola otya okubanga Arsenal esamba wali mani eri mu kusamba nze kansigale nga nkwata? Alhamdulillah. Yesewo sebo ku nsonga eyo bwe natandika okukwata Qur'ani yanzijjako ebimu. By then social media yali tennaba kukyaka nnyo kubanga n'amasimu agaaliwo by then bwali busimu bumapeesa WhatsApp, TikTok naki byonna tetwabirinanga mu biseera ebyo. Wabula nze kye neebaza Allah nti nalina obwagazi bungi eri omupiira, ndi musambi wa mupiira omulungi era mu kisaawe nkuba namba 3 ne 11 ate nkwata bulungi goal. Alhamdulillah. Naye kasita natandika juhudi ya Qur'an naddala natuuse mu senior 2 nagenda okulaba nga omupiira gutwala obudde bungi gulimu n'okuwakana kungi Allah n'agenda nga ankendeeza obwagazi obwo era omupiira nenguumuzaamu. Kati process eyo yagenda okuggwa nali ntuuse ne mu senior 4 talent eyo nesijujjumbiza nnyo. So mu bufunze Qur'an eno yanzija ku sports oyo kumugoberera ennyo n'okumuteekako ennyo ebirowoozo akati nikasigalamu naye nga si bwe nali even before. Alhamdulillah. Emirimu emirala ku ssomero tewabanga mirimu mingi wabula neevuganga bwekubanga kwoza kukola waaka kukola ki obuntu ng'obw'omuyizi nga nkola nemumaliriza era obudde bwa Qur'ani nembusigazaawo. Alhamdulillah. Sebo Allah kukuumi. Amen. Bwe naddanga mu kyalo ewa muzeeyi ewa muzeeyi nali nga mu baana ba muzeeyi awaka we tuwangaalira nga mpa command abantu bano nga nze abalagira tukole kino wabeerangawo emirimu gyonna nga nze akulemberamu. So nekibeera nga nekyo kyanyambako obutatwalibwa mirimu nga nsobola okuba nga neevuga. Alhamdulillah. Obugumiikiriza n'okulemerako byazanya bitya paati mu lugendo olukwata Qur'an? Tetusobola kuleka mabega bugumiikiriza mu nsonga eno era omuntu atalina bugumiikiriza Qur'an tagisobola kubanga waliwo okukwata eddalusu gy'okutte oluusi n'ogyerabira. Bw'oba ogenze wa mwalimu n'akugoba mwalimu bw'akugoba enfunda nga 3 n'otagumiikiriza kyekiri kye wagambye omaliriza odduse wamuvuddeko. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo tukubirizibwa okubeera abagumiikiriza ekigenze ewala naddala mu mulimu guno ogw'okukwata Qur'ani wamu n'okubeera ng'olemerako. Okulemerako okwo kweko nti bwe naddanga ku ssomero nga mission mbeera nayo, bwe nakomangayo waka nga mission ngibeerako nembeera nga sivaamu. Mu makkati awo mu lugendo olwo olw'okukwata namala nenfuna omukisa ng'era abayizi nenfuna olw'okusaaza taraweehe busoga tugamba taraweehe gye nasooka okusaaza ate nayo yanshepinga nnyo okwongera okubeera nga mbeera committed ku Qur'ani kuno kubanga taraweehe nze sayagalako okusoma taraweehe ya tilaawa si kugyetamwa naye nalaba nga mbeera nekakkanyiza omuntu alina omutwe bakatakalabirwamu ako saakagalanga era nina muganda wange Allah amusaasire bamuyitanga Hamza Dauda. Hamza Dauda oyo muganda waffe webusi eyo
twagendanga nayo kubeera nga tusaaza alhamdulillah yankwatira Qur'an eno nanzijukiza in case wabangawo okubanga neerabira kale mu mbeera efaanaganako bwetyo kulemerako okwo n'obugumiikiriza bukola kinene mu nsonga eno alhamdulillah shekhe okwata Qur'an kwayongera kutya imaani yo n'empisa mugwe ng'omuntu okwata Qur'an kyanyongera obukkiriza lwa nsonga nti ebiseera byange ebirala bye naali maze nga ndi mu mbeekuulo oba nga ndi mu kuzannya nabimalanga mu Qur'an era nzijukira bulungi ku muzikiti gwaffe ku Mahad Nahaba nalinamu akafo kange wentuula ku nnaku ez'Essande n'olwomukaaga bwe twamalanga okwoza around ssaawa 5 ku 7 nga nze mbeera mu kafo kange nga nsaala sunna zange nga nkola murajaa nga nkwata darusu n'okwongera okunyweza ekyo kyanyongera amaanyi then ekyokubiri ku sayidi eyo kyanyongera okubeera nga wabaawo ebintu byesobola kwetabamu olwa Qur'an era njagala kubuulire nga nze omuvubuka ate omuvubuka gwotagamba nti alinako obukendeevu obuli awo owulidde waliwo ebintu byeseetabaamu byensaba Allah w'ekitiibwa ffenna abitutaase mathalan nga bwolaba endongo ewaffe eyo baalitanga abadongo bakalyoki nakinaki naye nakisanganga nga kizibu n'abavubuka be nakulanga nabo bogamba tuli mu myaka gye gimu ogamba nti tugende nga tulingiza oba twebbe tugende tuyingire Allah nansaasirira olwa Qur'an nafuna omukisa era olwa Qur'an firimu zaali kyezijje zitandika okukyaka nga bazirabira mu bibanda olwa Qur'an Allah yansaasa nesiraba era nze sirifaani wa firimu olidde ekigambo ekyo kakati nembeera nga ekyo kyanyamba okubeera nga olwa Qur'an eno waliwo ebimu ebize byenkola ki byeseetabaamu nga boolaba abavubuka olwaleero waliwo ebintu byogamba nti kati omuvubuka akula kusala bigooligoli kwambala ezempale z'ebituli baziyita za damage nebintu ebyo n'ebirala zabyetabaamu bwe kwabeeranga okubyetabamu nga kibeera kyangu okwekomako kati olwa Qur'an eno nentambulira mu kifaananyi ekyokubeera nga mbeera ku mizikiti okubanga mbeera mu swala mu nnaku ez'ejjuma nga oluusi ngenda ku mizikiti egitwetooloddewo kubanga nsoma khutuba nentambulira mu layini eyo naye nzikiriza nti oba oliawo Allah yayisiza ku kitabo ekyo Qur'an alhamdulillah abatulaba bannange mulaba olugendo luno luyina ebintu bingi bye luyina okujjako gwe nga gw'omuntu n'oterera mu layini ya Allah mwakola ki mwakwetaagira shekhe nkolagana ki amazambi gye gayina n'okwerabira Qur'an mashaallah ku kyamazambi ne Qur'an tebikwatagana kubanga ojja kwesanga amazambi geetaaga obudde ne Qur'an yeetaaga budde kati ebbanga erisinga amazambi ne Qur'an amazambi gatera okuwangula ekyokubiri tebitera kutambula bibiri era bwe biba bitambudde bibiri abantu abo osangayo batini osanga balondemu ku kyalo kuno oyinza okumusanga omu ngaali eri gye kitandikira omulala gye kiggwerako omulala ng'ali mu makkati naye tebabeera awo era omulala asobola okugamba nti ffe tunayo hafizu gwe tumanyi oli hafizu wa bawala oba wa bakyala naye ate bw'asumulula omusaafu teweegomba alekere oyo hafizu osobola okumusanga naye ab'omu babiri basatu ojja kwesanga nti hafizu oyo wa nnyimba hafizu wa ndongo wa firimu waki obanga ye abinkira mu byonono ebirala ebbanga erisinga tebitambulira wamu wabula nga tukkiriza nti Qur'an gye batera okuwangula kubanga yo tetambula wamu n'obwononefu era mu tahfiz ezimu naddala tahfiz ezo ezigatta abaana abawala n'abalenzi ojja kwesanga mathalan abavubuka bwe babeera nga bakula omwana omuwala n'omulenzi abadde akwata Qur'an ebirowoozo bikasita abidaivating okubijja ku Qur'an oba atandika ensonga naddala zino ez'omukwano ojja kwesanga nga addirira abeera mu stress aba n'okusuubira kungi mu maaso awo okubeera nga kumwerabiza ensonga eno netubeera nga tuyimira ku nsonga eyo nti akali waakiri omwana yaligenze n'akwata Qur'an naddala nga ebyonoona ebyo tannaba nakutuuka ku birowoozaako oba oli awo neemushepinga watuukira kugamba nti alowooza ku byonoona ebyo ng'esobola okubeera nga emufuga alhamdulillah shekhe
omuntu akutte Quran ayinza atya okugikuuma mu bikolwa ne mu mpisa? Alhamdulillah, ekisookera ddala okugikuuma tetusobola kuleka muraja. Okuuma Quran oteekeddwa okubeerayo n'ekitundu ekikyo mu Quran ne bwe kibeera kasayansi kano kakola ekyamuraja kino ebbanga lyomalanga olinamu akatundu akako oba lupapula lumu bwe ruti nobeeranga gwe lwotambuza buli lunaku kimu ku Allah byasobola okuyisizaako kuyamba okukuuma eno paati eno zotannaba kutuukamu kukola muraja. Amathala n'ogamba nti kati muraja ndi mu suratu Ali Imran ate Allah n'akusaasira wadde oli mu suratu Ali Imran naye ng'osobola okujjukira esu oba ayati eziri mu suratu Yasin, suratu Swadi, suratu Swafati mu mbeera efaanana. Ekitegeeza okukola muraja ng'okola eno neri oba wayingira ekyokubiri alhamdulillah kifaanagana kati kyekimu n'okubeera nga singa oleka okukola muraja n'ebitundu byonna by'obadde olinamu kyanguwa okubeera nga ebitundu ebyo obyerabira bisanguka. Allahu akbar. Sheikh, magezi goyinza okuwa omuntu akutte Quran okutambulirako ng'akozesa mu kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala nga si kusimisa balala. Nga lwaba abagisomanga ayagala guni amuwulire najja wano nasanga imamu nga taliiwo naga nabagala dda nasooka atutwala peji 2 ku magharibi. Barakallahu fikum. Ekisookera ddala abaana abato bano oluusi ekigendero ekikulu baba tebakimanyi naye ng'ekigendero ekikulu lwaki tukwata ekitabo kya Allah tabaraka wa taala ibtighaa mardatihi tusobole okubeera nga tufuna okusiimibwa okuva gyali. Nabwe kityo omuntu okubeera nga akutte Quran nga talina kiruubirirwa kya kusiimisa Allah ojja kusanga nga ayingiramu embeera ezifaanaganako bwe zityo anoonya okubeera nga alya mu Quran anoonya okubeera nga kwegamba Quran yene ekigendererwa kyayo ekikulu lwaki agikwata oba lwaki yagikwata ekigendererwa ekyo nga takola ki nga takirina. Katugamba nti abakutte Quran bonna bonna number 1 babeere n'enniya ey'okugamba nti osiimisa Allah n'okukola murajaago obeere ng'osiimisa Allah. Waliwo ensobi ekolebwa wano ewaffe Uganda naddala bwe tubeera nga tusemberedde okubeera nga tuyingira omwezi gwa Ramadan kati nga wano we tuli bahufadhu bangi batuula wansi okusoma Quran nga tanoonyaamu kusiimisa Allah wabula ng'agamba Ramadan etuuse nteekwa okukola akaraja aka Ramadan. Era omuntu oyo yawmu qiyama talinaayo mpeera kubanga akaraja ati yakakoleranga Allah yakakoleranga Ramadan nga statement bwagikola obulungi. Nabwe kityo okubeera nga Quran tugisoma ku lwa Allah n'okugiraja n'ebirala bigenderako kyekisinga okuba nga kisabibwa. Alhamdulillah. Sheikh tugamaliza naye watugambye osomesa Quran osomesa abantu bakulu baana bato somero. Alhamdulillah. Mu lugendo olwo lwennyini era nga background yange gyogiwulidde nakwatibwako omu ku basomesa bange nabeera nga nnyambako kubanga nywera nze ku saidi yange neebaza nti Quran ngisomesezza oba ngisomesa ku mitendera gyonna. Abaana abato abakatandika abo nina handling engeri gye mba handlinga then n'ey'omu masomero eyo nayo ngirina era ne Quran ey'omu darusu oba ey'omu darasa neyo ngirina. Then neyaffe bakabalaza ne bakabalaza mbaagala nnyo era nina lisiti y'abakabalaza bange omulimu tugenze tugutambuza. Alhamdulillah. Ate ne basoma basoma bwe batyo mu masjid oba tebasoma nembeera nga nasangamu obuzibu ne Quran ya online omutima tegunnaba kubeera nga kwegamba okusomooza okugirimu nembeera nga sinnagigenda nnyo olw'ensonga nti online eyo attention y'omuntu eno togifuna bulungi gundi eyo flow of information naye nga abagisomesa kwe bali wabula nze sinnagigenda mu nnyo. Alhamdulillah. Nsobi ki abayizi ze bakola nga bakwata ekitabo kya Allah? Ensobi esookera ddala ze nnyinza okwogerako nze ku level yange ensobi esookera ddala abayizi ze bakola nga bakwata ekitabo kya Allah. Omuyizi era n'amasomero gaffe aga tahfidhu tusaba bateekewo enkola ey'okubeera nga abayizi bano abakwata Quran tubamenyeramenyeramu ku information eno gye bakwata. Olwaliro ojja kusanga hafizu nga Quran agisoma bulungi
naye nga ekituufu information gyalina tagifiiringa obuzito obwo tabuwulira naye ngaekireeta ekyo tetumutemeddetemeddeemu ensobi etera okubeera nga ekolebwa kozi ensobi endala etera okubeera nga ekolebwa mu kusoma Qur'an wano naddala ku baana oba ku bayizi baffe kubeera nga bw'aba tafuddeyo okufuna mwalimu mulungi oluusi n'okukwata ebigambo nga abikutte mu nsobi oba okukyusa empeereza oba okukyusa ennyukuta mbeera efaanaganako bwetyo. Sheikh, abazadde ngaffe tuzadde abaana baffe tugenda kukola tutya okubeera nga tuyamba abaana abo okukwata Qur'an ekitiibwa? Alhamdulillah, environment yaffe ng'oggyeko bino byokwatula mu ssomero okusoma. Ekisookera ddala omuzadde ateekeddwa okubeera nga afaayo okulaba nga omwana we naddala mu myaka egino egya wansi amuteekerateekera ku musingi ogwo. Omusingi ogwo abazadde tuteekeddwa okubeera nga tufaayo okuba nga kutuzimbira abaana baffe. Bw'aba atandise okusoma agende mu ssomero eririmu ennuuro oba eririmu Qur'an. Allah bw'aba asaasire n'akomawo mu holiday muterewo ka program olwaleero emizikiti gyaffe egy'obusiraamu emizikiti gyaffe girina programs ezo mu holiday musindike agende abeereko ku muzikiti eyo tomanya ayinza okwongerako obanga osobola okumufunira special muallim nganzi bwe nafuna special muallim mu facilitating abeere n'omuwalimu oyo amakulu obulamu abeere nga abutambuza bwati wadda ku ssomero kyekiriyo bwakomayo waka kyekiriyo mu luwumula naye olwaleero ojja kwesanga nga omwana ku ssomero Qur'an ate wadde ewaka music nnyimba buzannyo TV ate wadda mu holiday nga naye abeera ku birala kwegamba environment nebeera nga emukuba. Ye environment yaffe wano ewaffe Uganda naye omuzadde at least olwaneko okulaba nga otema amakulu bwe gatyo. Sheikh, otugambye osomesa Qur'an, ebitendo by'omuwalimu wa Qur'an birina kuba nga bifaanana bitya Sheikh? Alhamdulillah, omwalimu wa Qur'an ekisookera ddala omwalimu wa Qur'an ateekeddwa okubeera nga Qur'an agisomesa ku lwa Allah, anoonya Allah kumusiima. Qur'an obulungi bwayo tetusobola kubutottola ne tubumalayo kuba si point yaffe naye ejjirako ebirungi ebirala bingi. Ebirungi ebyo bifunika ddi singa omuntu agisomesa ng'agisomesa kwongera kwegamba ng'anoonya kusiimisa Allah. Ekyokubiri omuwalimu asomesa Qur'an ateekeddwa okubeera omugumiikiriza nga bwe tukimanyi mu ddaawa muteekeddwa okubeera okwatuza abantu ennyukuta ezo, okwatuza abantu ennyukuta abaluusi bakwata tebakwata balina challenges nyingi. Challenges ezo okubeera nga tuzigumiikiriza. Ensonga ey'okusatu okubeera nga omuwalimu abayizi abawa obudde obumala okubeera nga awuliriza obutuufu bw'ebyo bye bakutte. Mpozi ekirala ensonga gy'obuuzizza mu musomo mugazi naye n'ebitende ebirala bingi biteekeddwa okubeera nga bitendebwa n'omuwalimu asomesa Qur'an. Alhamdulillah. Nga tumaze Sheikh, magezi ki g'oyinza okuwa omwana omuto akwata? Amagezi genyinza okuwa omwana omuto akwata Qur'an kisookera ddala okumutegeeza nti olugendo lw'okukwata Qur'an luwanvu era olwaleero waliwo ensobi ekolebwa olina agamba nti Qur'an bagikwatira mu myaka 2 tekiri bwe kityo. Qur'an tusobola okugikwatira mu myaka 9 emyaka 9 ng'okwata Qur'an. Allahu akbar. Ebyemyaka 10 basahaba bakwatanga essuula oli essuula inaagimalako. Waliwo sahaba bwe mbaseerabidde erinnya lye yagamba nti shayyabatini hudu nti essuula gye bayita hudu enkaddiyiza kigambibwa nti agenda okugamba nti enkaddiyiza yatwala akaseera ng'agikola ki ng'agisoma essuula emu yokka naye ate essuula 10 tetuteekwa okugigerera budde wabula tugamba nti tusobola okugera obudde n'agenda n'akwata naye n'asigala mu kiraasi eba n'asigala ku mugendo ogwo. Sheikh, ate abantu abakulu bo abantu abakulu balina okukola baba bize bakola biki bakuyita ku mulimu baga deno omuntu omukulu talina excuse gyagenda kuba mu maaso gaabwe tewali agenda kuba excuse okuviira ddala ku baatukulembera abalongoofu tunula basahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam agenda okufuna Qur'ani nga ne Abubakari ali mu myaka 4 kati buli musajja ali mu myaka 4 weeteeke mu bigere bya Abubakari ojja kwesanga nga Abubakari yalina emmaali ye yalina ensolo ze yalina faamu ze naye Qur'ani yo n'atambula ne basahaba abalala
only that nti abasajja abakulu oba abantu abakulu n'abakyala abakulu tugamba nti teekawo program ngegenda kufevalinga awulidde omuwalimu kuba olwaliro abawalimu weebali ng'omuwalimu asobola okutuulira ddala mu budde bwo bw'oli free omuwalimu asobola okukkiriza n'akusomesa ekyo ky'osobola era olwaliro nze kennyini nina example n'abasajja abasuubuzi bakola emirimu egy'enjawulo naye agamba nti seeka ku lw'essande ninamu essaawa egi namugaa tutuulemu eyo n'avuga najja n'agamba nti seeka ku lw'essande ninamu essaawa emu ate njagala onsomesenga aya 5 netuzisoma olwaleero n'agenda nazo paka ku sande ejja ate bw'ajja nga tazikutte katuziddemu baddayo nazo ku sande ejja paka Allah lwasaasira n'agikwata kati amakulu oba ekirungi ekiri mu nsonga eno si kukwata kumalayo wabula beera mu struggle Allah bw'asaasira ajali neekusanga mu kkubo obadde mu struggle oli mu kibinja tujja kwambala lumu ffenna engu alhamdulillah bwekakutanda ajali neekusanga nga gwe struggle ogamba nti nze nawumuza kati abaana kabasome bannayingule tugenda kujambala wamu naffe true struggle yeeyo ku nsonga eyo enjogera eno nkyamu bweffe tetwafuna mukisa katuteekeyo abaana basome ekigambo ekyo bwowuliranga omusiraamu akyogedde yakigamba gamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omuntu oyo yafa Allah okumanya lwaki ngerageranya omuntu oyo yafa ojja kwesanga ng'abantu olwaliro basomye ebintu bingi abantu balina knowledge basasula ogenda mupakasa kati okola sabuni amagezi ago n'obujjumbizi obwo tusaba omusiraamu bwonna abukwata 100% abuteeke mu Quran wallahi kijja kutambula ku nsonga eyo yennyini amabegako awo tulina muganda waffe samuko ne bannyinaffe bwenjogera bwentyo bannyinaffe tebali excluded bannyinaffe nammwe mwe muli mu nsonga eno awulidde era emabega eyo twalina entegeera egamba nti bakyala basomera babaabwe mukyala wasoma Qur'ani egenda wabbaawe si bwe kiri Qur'ani egenda gyoli obulungi obwo tetujja kubanga tubutuukako emabegako awo waliwo omuyivu omu musajja ewane waffe mu Uganda musajja mumanyi musajja mumanyifu musajja munnabyanjigiriza naye yatuwadde ka background ke naga nasomera weerezaako ku masomero erya Kibuli nengenda ekawempe ne banteekako eno nenkola amasomero alina essomero wane waffe Uganda ddene omusajja oyo Allah ekitiibwa amusaasire naye agaba bw'amaliriza afuna omukisa ogugenda mu hijja bw'atuuka mu hijja ne batuuka Emina n'abeera nga alaba abantu buli omu ali ku ibaada abasoma Qur'ani basoma naye ye nga bw'abikkula Qur'ani tasobola kuwejjesaamu n'akagambo n'akamu n'ennyukuta n'emu be basajja bali aba because oli omunywevu yennyini bwe njogera because kiba kitegeerekesa amakulu nti basajja bayita ku sayidi eri eno ey'eddiini tebaagifaako omusajja yagamba akomawo wano n'agamba nkoze ntya n'atandika initiative ye oba obunyiikivu obwo nakakati ngenda kutandika kusoma Qur'an n'agenda awo wa Haji Musa Sewava ku Furqan n'akwatagana n'omu ku bawalimu naye yanyumiza n'agamba nti abawalimu be yakwatagana nabo omu ku bayizi omuwalimu we yali muyizi we ye yali headmaster ng'ono muyizi kati headmaster ze mu maaso g'omuyizi tugamba nti buli muntu omukulu ali eyo ku kyokusoma Qur'ani jjawo ensonyi bw'aba mutabani wo nga Allah gwawadde asobola okusomesa genda akusomese bw'aba muwalimu bw'aba mwana muto bw'aba muntu mukulu bw'aba mukyala munno beera nga ensonyi ezo zijjawo tugenda okubeera nga tuuka ku ekyo omusiraamu oyo agamba nti nabeera nga atandika omuwalimu n'amuwa ya saruna n'amugaa nti ndeeta ya saruna ne Qur'ani obudde bwe buno aja oyo nakkiriza n'addamu buto omuwalimu n'amusomesa ya saruna emirundi 3 n'agisoma n'agimalako ne bagiddamu n'anywera naye aji bwe yabadde amazzi agamba nti buli lwemba nva ewaka nsooka kusoma Qur'ani buli lwemba ngenda okwebaka nsooka kusoma Qur'ani era Qur'ani yange eri awo mbikula n'ensoma nemala nebaka mu bufunze ebigambo bye nga agamba nti byonna abikoze Allah talina kyamubanja era yamaliriza nga atugamba nti yateekawo kampuni ekuba ya sauna singa omuntu abamu bwetaavu bwa ya sauna wabuwi order alhamdulillah nti njagala ya sauna 10
naga nti oliriddawa ndi wano nazikuleetera alhamdulillah naga nti nange ekyo kankigatte ku kitabo kyawe ati juhudi eyo omusajja wentunuuli ageze emyaka kumpi nga 7 kakati oyo tetugenda kuyimirira naye fe abagamba nti afe omukisa tetwagufuna katuteeke mu baana alhamdulillah sheikh nga tumaliriza tubule kaseera k'essanyu keweyofunye ng'obikudde Qur'ani eyo butufuna obakutte sura buti ne buti butufuna obulira nga akaseera akamu ku biseera obw'essanyu bwe mbikudde okusoma Qur'ani bwe mbikula okusoma suratu suratu Yusuf mpulira essanyu olw'ebyokuyiga byenfuna mu suula eyo alhamdulillah then esula eyokubiri esuratu Rahman bwe mbikula suratu Rahman okugisoma message egirimu ya suratu Rahman enazaako nnaku ya dduniya eno olwokuba nti Allah w'ekitiibwa atunyumiza kujjana nebiki ebigirimu essula ezo n'essula endala naye nga bw'okibuuza specific alhamdulillah asobola okifunzafunza bwentyo alhamdulillah Yusuf gy'osinga okubeera nga oyagala mu Qur'an oba sisobola kukyogera nti nsinga okwagala kuba tetugenda kukolamu kuzitematemamu Qur'ani yonna yaffe abasiramu waliwo omusiramu asoboga nti munaffe essula zaffe anti kati n'omubuuza ezammwe zeziriwa bwekituuka wali mu Ramadani mu juzo ezisembayo newomegasi marusi oli akujjukiza essula zonna zaffe mu Qur'an naye nga eyo enkwatako nnyo ya suratu Yusuf ne suratu Rahman alhamdulillah sabo Sheikh nsaba osamalizinga ebyo nalina byotubuulidde mu bigambo ebitini ddala tumalize inshallah osamalizinga nsookera ddala mukkirize nga sinaba kuva wano nsooke neebaze omukadde maama alhamdulillah nabunje Hafsa muwala wa Iga Rajabu oyo w'ebukomansimbi Buswege naye nga maama wange naye awangalira Mawuki Gomba era waali Allah subhanahu wa ta'ala akyamukuumye lwaki maama muleese ku nkomerero saamwogeddeko ku ntandikwa nga nkigenderedde alhamdulillah maama yali mabega nnyo wanze okubeera committed ku Qur'an era njagala okukakasa nti omuwalimu wange yansomesa oyo gwenjogeddeko Sheikh Juma Khamis Mutete maama yamanyi oba yamuwangayo akasente mu nkukutu eyo nze simanyi naye nga maama yawangayo mmere ewa Sheikh zinasoma Qur'an era Sheikh we yali asula wali kumpi n'ennimiro yaffe ng'asobola okutema ettooke nangamba litwalibwa omuwalimu era olwali twagala tutegeeze nti abantu abawalimu gateeka kubeera mu mbeera bwentyo nagenda agewa omuwalimu nensanga yebase nenkonkona nenditeekaawo nti alhamdulillah kakati maama yazannya omulimu gw'amaanyi tewaliwo kantu kalinga kalungi oba gibadde micungwa oba paapaali oba fene aga nti mujja muntwalira Sheikh Juma Sheikh nanjagala nembeera committed ku Sheikh naye ngaebyo byonna eyabiplayinga ye maama nsaba Allah w'ekitiibwa amunywereze kubukkiriza ate bw'abanga atuuse okumujjula amujjule nga mukkiriza abeere nga amuwejjana olwanze naffe ffenna beyakwatako oyo ye maama kanfundikira ebigambo bino nga ngamba bwe nti abasiraamu mwenna mwenna abatulaba mu kapasite yo mu bizinesi yo gy'okola mu mirimu gy'owangaaliramu tufube okulaba nga Qur'ani ebeerako akatundu mu bulamu bwaffe omusiraamu tateekeddwa kubeera awo nga Qur'ani yagisuulawo ng'abasajja abakafiiri abo bwe baasuulawo ebitabo byabwe kubanga fe omusiraamu Qur'ani eteekeddwa okubeera mu buli lunaku lw'oluteekeddwa okubeera mu Qur'ani kibeere kyabuwaze teekawo amakulu gonna g'osobola okubeera ng'oyitiramu okubeera nga Qur'ani eyo otambula nayo mu bulamu bwo obwa bulijjo ensonga eyo nga ngimaliriza twagala okutegeeza abantu mwenna nti olwaleero omulembe gusobozesa buli muntu mu bulamu bwo kubanga Qur'ani ogisoma
olaba amasomero wagazeewo ag'abakulu gasomesa abakulu bokka waliwo online abali ebulaaya eyo tebasobola kutulimba nti bo tebagenda kusoma Quran omusomesa akusomesa ali Uganda gwoli Saudi akusomesa ali Uganda oli Dubai emikutu egyo tukigoberera wazeewo eddalasa ez'enjawulo eddalasa ezo nga zigendereddemu kubanga tusomesa Quran mu mizikiti egy'enjawulo programs ezo mweziri era nga bw'otuuka ku timetable bagamba nti olw'Essande tubeera ne Sheikh Musa oyo wa Quran platforms ezo zonna tuzikozese tusobole okubeera nga ekitabo kino twongera okubanga tukyongeramu amaanyi ekirala ku nsonga eno abayizi baffe bonna abali mu kukwata Quran n'abali ku lugendo lw'okukwata Quran tubakubiriza tufune engeri gye tusobola okubeera nga tufunamu message eyo amakulu tugitegeere mu Luganda lwaffe mabegako nayisa statement neŋŋamba nti Quran amakulu gayo gategeerekeka gwe ne bw'otagitegeera mu Luganda bw'osoma nti idha jaa nasrullahi wal fathu kikola amakulu era amakulu gaakyo majjuvu even though gwe tonnakitegeera mu Luganda lwo kati tulwane nnyo okulaba nga Quran eyo tugijja mu lulimi luli tugitegeere mu lulimi lwaffe ate tubeere nga tugiteeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ekijja okubeera nga kisembayo eri baganda baffe mwenna okubategeeza nti Quran oba outlets zaayo ne inlets zonna zirimu empeera buli wonna wowulira akakwate oba ensonga yonna ng'erina connection ne Quran ensonga eyo bwobanga olina obusobozi gyenyigiremu obeere nga naawe obeera paati ku nsonga efaanaganako bwetyo nja kubeera nga nfundikira ebigambo bino nga tonna kutusiibula tusa bukyatuwayo aya wakiri 5 oba 10 yesebo naye sobola okukisembyayo inshallah yesebo mu mbeera efaanaganako bwetyo kkiriza nsooke nga sinabakufundikira neebaze abamu ku bakadde bange abaali emabega w'okusoma kwange bakadde bange abo ng'oggyeko abazadde ne Sheikh wange Juma Khamis Mutete olwo abasajja abazito nga nabo baazannya omulimu gw'amaanyi ku kubeera nga Quran eno tugisoma nja kwebaza Sheikh Zaidi bintu bizibu oyo omusomesa waffe ali Mawuchi Quran School waawo omusomesa wa Quran Sheikh Tamari Abdul Latif oyo omusajja mukadde waffe yabeerawo nnyo mu lugendo luno olw'okubanga tutambuza ekitabo kino Quran n'abo walimu abalala bangi ku saidi ya primary tetujja kubamalayo nja kwongera okwebaza abalimu bange Abdulrazak Walumini Salongo ali muthaqafu oyo sajja w'ebusoga Allah amusiime amin naye yali menta wange mulungi nnyo mu primary mu secondary senior 1 senior 2 nagezaako okumwegomba yali musajja nga ali smart mu mbeera efaanagana ku bwetyo mu lugendo olwo lwennyini nja kwebaza Sheikh Abubakar eyali akulira tahfidh Mahadi Nahadha Namalemba wamu ne bakadde baffe aba Bilali Islamic School ebwayise bakulembeddwa ku saidi eyo Sheikh Hamza Kateregga yatukolera obulungi bungi yatunyumiza engozi za Qur'ani ezo netuzaagala nnyo wamu n'abakulu abatwala essomero eryo biidhinillah sijja kugaana kwebaza bakadde baffe abaatandika amasomero ge tusomesaamu Qur'an amasomero ago mangi tugamenya tuyinza okusula wano naye abatandisi b'amasomero ago mwenna tubeebaza okubanga mwavaayo nemuteekawo omukisa ogwo ekitabo kya Allah kisomesebwemu wamu n'abayizi abasomera mu masomero ago amasomero ago obanga menye tewali buzibu sijja kugaana kwebaza omutandisi w'essomero lyaffe Skyline Progressive ekawandaawo ndimanyi essomero eryo tulina essomero lyaffe Ashaland Nasoland Primary eryo liri Matugga essomero nalyo Quran tugisomesezaayo tulina essomero lyaffe Twinkles Junior School eryo liri Kiryagonja essomero eryo nayo tugendayo okubanga tusomesaayo Quran tulina essomero lyaffe Huda Kids neryo nalyo liri side
Kiryagonja tunakyaddondo senior secondary school eryo nalyo essomero weeriri kubeera nga lisomesa Quran ne okusembyayo lino nako kabadde kakodyo Katalima junior school Katalima junior school liri nalyo Katalimwa nalyo essomero liteekera abazadde bagalabiringa ddala bannanga abazadde abatulaba then kati mukifo wano wetuli wali Mushkat Junior School asomesa Quran era nga amasomero agamu n'amalala mangi nga betugaye katumenyeka agamu amalala tugerekereze gatuddewo kubanga ekitabo kya Allah kisomesebwamu nja kusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga asaasira abayizi bonna abalwana okubanga basoma Quran. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe asaasire abalimu bonna abali mu field y'okusomesa Quran. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba afuule Quran nga yekakkana emyoyo gyaffe ate era agifuulenga kitangaala mu bifuba byaffe ya rabbal alamin. Ndowooza tusaba Allah akkirize. Sewo kuba kwe kusaba ondekere ne ayati inshallah ziri mu Quran mu suratul Asr inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebo tukweyanziza nnyo obudde butuwadde saba Allah subhanahu wa ta'ala kwemu obulungi era akongereyo maaso linye paka eyo. Allahumma amin. Twebaza abatwamu namwena namwe abadde ate wano mu TV ya Basra Studies tusaba Allah abirenga akitukuumira ate atusitula madala. Allahumma amin. Tujja koma insha Allah subhanahu wa ta'ala nze Muhammadi Matovu era nga badine muganda wange Sheikh Ramadan Salim Mugirwa. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.